Gains and achievements so far registered is attributed to that first bullet of the struggle. That the gains and achievements we've received, all Ugandans should be jealous to keep it, to guard it, so that we can retain the vision and the purpose for that struggle and the reasons why our founders went out to liberate this country. We don't think we are there yet, but Uganda as a country has made a lot of progress towards socio-economic transformation, governance, and democracy, and Pan-Africanism. We now see Uganda as one of the net exporter of peace and stability in other African countries through the Uganda People's Defense Forces. So this day, tomorrow, means that Tarehe means a great deal to us as a ministry, as a UPDF, as a country. Abantu baffe tubateeseteese bulungi ate era basanyufu kubanga amagye olunaku luno luze n'ebintu ebirungi bingi nti abantu baffe bajjanjabiddwa balongooseddwa tufunye ebyenjigiriza classroom blocks ebyobulamu tufunyemu OPD tufunyemu zi toilets amagye gayonjeza ekibuga ng'akabonero akalaga nti amagye gano gava mu bantu era gali mu bantu ebyemizannyo tebyabeerangawo mu myaka giri okulaba nti osobola okusamba omupiira n'ow'amagye so ekituufu amagye gano gayitibwa Uganda People's Defense Forces.